Thank you so much welcome amanya nga bulijjo yenze King Smith era ngo nako lwaleero nsazeeko side zeno lugendo ntindidde zeno lwawala kwe kunda banganzi kalidde ewasenga waffe omulungi ennyo era bamwita Senga Hamida abasinga badde mu misinga mu munsa basone nsalawo munoonyeko muleeto lw'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda tugenda kwatogera ku nsonga bbiri. She's looking beautiful kasmile ke nga bulijjo akyakayina kwegamba masanyu salamu alaikum Senga. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Usibye otya eno? Nsibye bulungi. Ndi bulungi. Bi COVID. COVID bitambula naye awo we tutunudde mu kasiko waliwo eddagala lya COVID. Tulinywa ffe tulijjaawo. Weeyoteza. Yakyo anti nina ebyogerera nasiŋŋanibwa nnyina steam ebyogera abantu abalina ebizibu basinkana ebintu bingi ne bibeebaka mu mibiri kati bajja wano ne mbabikka n'ajjayo na embeera n'endowooza ye na buli kimu ne kikyuka kati nasiŋŋanibwa eyo process mwendi kati ne COVID we yajjira n'engattako negujja bagira tewali nnyo bulwadde gye butusanze. Weekumye okuba ng'onyirira bw'oti. Kitiibwa kya Mukama naye in fact nze nkozesa byakulya ebintu bye tulya nze bye nkozesanga ebizigo bye nkozesanga sabbuuni bye nkozesanga ebintu bya skin. Alhamdulillah. Byakulya. Ya era mu bimu byensomesa ennyo naddala abagole abagenda okufumbirwa nga nti ekiyungu mwoyingidde buli kimu mu ekiri. Okozesa ekiyungu ojja kulabika bulungi forever and ever. Bw'okyalira Senga osalawo n'okkalira n'otula kubanga tugenda kuyigira agenda tusomesa ensonga nnyingi nnyo ebintu bingi. Tugenda kuba twogera ku nsonga bbiri olunaku olwaleero. So nja kukusaba gwe gwe mundu gw'ogusoose tulaba subscribing nga gwe gwe mundu gw'ogwokubiri sharing commenting otambuze video eno mu nsi yonna abantu basobola kuba nga bagifuna. Nja muyita abamuganda olwasa emyaka mu gisembedde okuba nga muli wamu oba abamutabaniwo. Abamutabani nze bantu bonna kabansinga emyaka. Bwe nafuuka Senga w'abaana mu maka oluusi era lwasa asobola okubaawo muko kuba ayagala bawala bange bw'abanga singa tubadde tuzaalibwa mu kika kyekimu osanga yandibadde oba mwannyinaze oba taata wange obaani buli kintu omuntu asobola okkiba tewabeerawo nnyo kyakujerega mukulu naye si mukulu ennyo musajja muto akyali muto. Senga nno munnange ka video nga kafuluma akalwasa kigambibwa mbukake nwankwade yagezezaako keegana naye nga embeera wakalabyeko. Nakalaba ndoza abaana bakanteerako baluga nga kakafuluma kati ne bakampeereza mu wiikendi nakalaba kyakulekawo okulaba mu mukowo nga embeera eri bwetyo. Nanyiigire yakasaayo obwongo bwange tebuntwalanga kulwaza. Omuntu ateekayo ebifaananyi bwe bityo ekibonerezo kimulina omuweebwa kinene. Nga kibonerezo ki? Kinene ddala sina na bwe nkinyonyola saagala kyogerako. Okusiba oba kyandiba ekitono. Migo ku lubuto nakyo ndala kitono kubanga akomererwe. Naye Senga abaana ffe ab'obulenzi embeera ya wansi awo nga si nnungi abaana bawala bakomplaininga abantu bagamba lwasa ekibadde kiddusa abakazi lwakuba muno embeera ye tewomya nakabululu. Adduka lwekyo waliyo abantu lwasa baasinga ate gwe mu lwasa mumujaji nga mwabatadde mu layini ne mulaba abalala nti b'amaanyi naye okusinziira nga bwe yabadde w'amaanyi gwe ate yabadde abadde ki? Osinziira ku kyogamba nti w'amaanyi kubanga yabadde akkakkanye waliwo abakka ne babula. Ate byo bye tunaayogera olutuuka aggwawo n'asaanawo ng'omuzira ng'addawo nga ekisumuzo kigenda kusumulula ng'emmotoka erabise n'amanya nti genda kusumulula mmotoka awo akasumuzo ne kalyoka kazuukuka ne kano kadde kasumuludde dda nga kawummudde w'amaanyi. Senga leka naawe kyoga antwagaye muno yeetima abantu bonna kambabuulire mwamunna abantu bye batababuulira abantu balina obuzibu kyovola abantu okufumbiriganwa kyakyama n'okwagala munno kyakyama era ne bakusaba omwekuumira n'okukuuma ebizibu bye. Manifesto zenkola wano ez'amaka nnumiriza omuwala ne bw'osanga nga ye kitategerekese bulungi kiba kyakyama tukyogerako n'abantu abatono ennyo so si abangi. Abantu bangi balina ebizibu byabwe naye tekitegeeza nti babakube mu mawulire babajajinge kubanga kyogamba nti mu nsi lwasa alina kasolo kokka ke kakyamu nalina ebirungi ebirala.
batunulira ebirungi ebirala n'otambula olusozi nalumunye baluveeko baluvaako ne batunuulya ebirala kubanga kati kankubuulire mu bufumbo n'olwaleero nze n'ekyo ekyalwasa nvumirira oyo omusirusiru omusenzi eyataddeyo omwana oyo n'amuteeka mu bintu ebifu bwe bityo kikyamu naye ayina ebirungi ebirala n'abamwagala tebagenda kugaana mwagala olw'ekyo olinga wagira abavubuka baleke kwefaako mu mbeera z'amaka ate baneefaako be bakatonda wano tugaba eddagala liteekamu maanyi naye tetugaba eddagala lya sayizi kyabulimba ekyo kyabulimba bajja kujja n'olwokuba nti ekintu kyetuvumula kyakyama omuntu ne bwaba tawonye takubuulira oba okiwulira naye ekiteekamu amaanyi kati lwasa bagaye nti amaanyi tayina era amaanyi ge gamutwala okukola ebintu ebirala abasinga bagamba bamuddukako lw'ezo ensonga lwakwetimawa abantu bonna boogera kye boogerako bakimanyi lwattooke kukona ery'ettooke eryo nakabululu amala waliwo nakitembe waliyo muvubo waliyo musakala nakabululu awooma kawunya akawoowo waliyo musakala waliyo muvubo si buli muntu yenna nti bajja kuba muvubo ne Katonda amatooke yagaawula ate bw'otunuulira engalo tunuulira engalo zo mu bibatu zenkana bonna bakose kyala kisajja kuba yeesingako obunene waliwo olusinga obuwanvu waliwo olutono n'owannasuwaali akoomera Mukama kye yakola nti fe abakyala yatukola tulina magnet fe tulinga bituli bingi buli size tugikozesa bulungi nnyo era n'oba bulungi n'otambula senga ombuzeemu speed mulinga ati bituli bingi ey'eggaali buli size ekola senga kiri ku size kiri ku nkozesa byonna oyinza okusanga ng'omuntu alina ogusumuluzo ogulungi nga gunene nnyo naye nga bwe gugwawo tegwekyusa nga gwava mu maanyi ge tunoonya amasanyalaze gaguggwamu gugwawo bugwi nga nagwo tibagwagala oluusi n'onaaba n'ogusumuluzo nga gulinga kino ekiti ekitema ennyama nga nagwo gukoona bukonya ogusumuluzo ogukolokomba kati ebyo byonna Lwasa ali bulungi naye nze kyenjagala okugamba eggwanga lino n'okugumya abantu ba Lwasa ne Lwasa yennyini totawana kwerwanako kubanga obane bwekiba ekifaananyi si kikyo wamanyiddwa byawedde saba Mukama Katonda kino ekyosi kikye kyekyoka kibeere nga tadde bamwogera amafuukuule kiki mbumbu musajja yi ku size eyo nayo neno waggulu walina abantu agoogera bagalina bo bambule oyo na musajja nnyo yambula abantu ojja kutya oyinza okwevaamu emibiri gino lwaki bajambaza nze sirina kye muvunaana kubanga Lwasa si yakedde mukulu mu myaka takedde nti yeetadde ye yamutaddeyo mukyamu wabula munenye ekintu kimu kutambula n'abatali mikwano gye kozesa ebifo ebitali bya mikwano gye kozesa ebifo ebitamwagala musajja mufumbo ne bamusanga mu loogi abafumbo bonna bali mu loogi zijjula ku makya bannaye nammwe muleme kumanyiira Lwasa loogi zijjula ku makya kukyogamba oyo yasoose kino kirekawa mukyala we enjo kyekiba mikibebi nga kikaaba amaziga kyogamba nti ebifaananyi by'obwereere musookedde ku kya Lwasa abasajja leero yakafuluma byebiti bingi naye bakazi bebekulu wamukolako ate namukolako ki yali abadde ki mukazi wali owulidde nga ziwenaano bye Black yatugamba Black era naye bizibu bye byebyo si yali awo omuntu bw'osanga ekintu ewa munno kireke eyo genda okole ewuwo Sega enjo omuwa magezi ki ajje ewuwo asobola okulwanira bbaawe agume abeere ne mwami wa mwagalenga bwali baba tamwagala agende Lwasa ajja kufuna omukazi omulala ogasookedde ku oyo kyavunanyizibwa omusajja okubanga ayendeguza ate basajja laata obwenzi mbasajja tebuliyo bayikuyita kusajja laata nze wano ndi mu lulimi Luganda neegiriisa omusajja Oluganda temuli musajja ayenda kusajja laata so enjo omugamba akakkane ayina era kukakkana ekyo yakiyingira akimanyi omuka we gutabuka tadduka mu kiyungu ekyo yayingira akimanyi kiyungu kyennyini senga abantu abalina obuntu ng'obwo nga tasobola bukozesa bulungi nga bw'ogambye bo bawa magezi abantu abalina era obunafu bajja wano naye oyo talina bunafu ayina amaanyi yeesobola mulamu ayina ne ssente bye bamwagalako bingi ne bekataba kantu ako tewali kizibu kyalina senga okayisa otya talina kizibu kyalina talina kizibu gwe mundaba eyiyo talina buzibu nze omuntu omuzibu gwe saagala kulaba gwe mwanimpadde okuteesaako singa alabise yataddeyo ebifaananyi oyo omuyinako obusungu
Watyanga Lwasa yabyeteredde tasobola ate ye kyogamba zike singa yali wabiteekayo singa yabiteekayo dda ensi yakagibeeramu nzi kuba kati nga abadde bakyamwogerako ebyanna batanzi biyiseemu yabyetereddeyo naye mukolimira ekyo kikyamu okulaba obwerere bw'omuntu mu nsi kikyamu omuntu okukunamira kikyamu abamutukunamizizza tetulina galanti nti ye yakunamye betulina okunenya n'abadde balowooza okweteekayo ebifaananyi temuteekayo abantu bakula bulungi oba bubi naye tetwetaaga bamanya obudde bwe tulimu bwakukola bintu birala bitutwala mu maaso so si bwakudda mabega oba kudda mmanju oba mukafunda nga tulaba ebintu by'omu nsonda kino ekitiibwa ky'omusajja tekitoobeddwa nnyo kati kuba nange kati abanda baawe wano bayinza okutandika okunkubamu akafaananyi nga Lwasa bakkubamu bakkubemu ate kibadde ki ebyo byonna bya bulimba ajja kusigala atambuza byalina okutambuza era byatalina kutambuza kyovola nze muwa amagezi ne mga Lwasa tolwana kino kintu kya biseera kijja kuggwa kubanga toli mulalu nti bakikoze ku mulalu ne baba waayiriza linnya lyo ne bateekayo ne bebibanga bibyo totwandika kulwana n'abantu buli muntu alinde lulwe sengeyo nga tuvuddeyo munnange ekyekisinze otule ensonga ey'okubiri abasajja abavuka bayitirizidda okukola ky'okufumba